Aje gravity. Gravity muveko twogeddeko ko naye. Amanyi geego. Dr. Jose Chameleon. Tuli mu olwalero alaza amaanyi. Abadde mu Beverly Hills. Nze nali ndoza bya firimu. Kwa segu yabo ne wagende tatuletera Beverly Hills. Akoma gundi walala. Akoma Minnesota. Naye kakati mwe mwagala segu yajja abanyonyole gundi. Beverly Hills. Chameleon gyali muganda wange. Yo ali mu creating a scarcity akome omukaka muje awabera mu gwanga eri America alabikira dalanga star era abantu entambuddeko ku ground je mbadde bangambye senga asigala ate ne mbagamba watali music industry lego tomanyi buzibu bwayina mbuki buli ngoye zayambala bwati ne yekubye kifaananyi essimu zijjanga 10 brad eyo yange eyo togisule ate wangamba nti wafuluma mu gwanga je bisi kyamulaba Nenga choino mmanya. Nze setaga introduction. We don't need an introduction. Wali Sizala brand yeziri. Jojo manjo yagala kukiriza. Ndakupa kushana. Nga wafuka da brand jodi gorozo lino. You are not a normal presenter. Ati wino kukwata. Laba kaviri. Ochali kaviri nayo bakino mukulu wa Cindy yakikoze. Bamwita Chali gonza. Omanya ina amatabi buli wamu kali ne kusala jobera ayi kayatadde ali abere salama mukwano telejo ate wano podium ngona wangala ko kwini wako ino mukwata netoze akagambo kwini kwini wako ino mukwata bulungi bakakamu of course tuli bakakamu naye Simon nze munnange buli neyogera ko ekintu oyina engeri gyo feeling ja kuzizika okitegeera ate nga nawe ino kuyisawo ebibyo Judy nzaliwo Judy tokisusanya mwebene nga ndi kwini wa podium tubeere bakakamu ate nga gwe kwini bambi siri kwini mukwana oli wama tubaniriza podium twatandise dawe South Africa kansubire nti muli bulungi kibanga soko ompe ekifaananyi tubalage ani yatuuse dda omutaka side eyo aze ne kamera ennene aze ainenga toyeri omwana wattu Matini ndijo mutake South Africa. Mr. Ruseke. Era musajja wange bayita twa I studio. Nemiti. Nemikulu ge bayita Matini ndijo alinye ne Joanita Kawalia. Itimu esose yo kubanga ekwasaganya buli kimu. Omanye ekivulu ekigalawo mwaka South Africa kiriyo weekend yenu. Afrigo band ne Podium. Nekata owa gwasingo tegere ebyo. Eno gundi ya airport yawo. Ndabenga Aero Beach. Naye Musa. Wallahi. Asejejo Aero Beach twagirambulanga nyo nga tukyali kusoma. Awola ba kamera ezo zola mugongezo zikwata 378 degrees Celsius. Byonna byonna oliwo wa miti oliwa naye nga yakatuuka bwati musajja mukulu twa I studio Martin muntu alireko ku summit naye abantu oyogerawo ku summit tewali agenda South Africa natagenda ku summit wangamba n'okungamba mbu lwendigenda wendisookeranga tebakuntwalirangayo era wovaako vubira kugunya mubuuze ku summit yewa nenga Simon abantu basuubire kyo okuva South Africa abantu ba Podium of course South Africa tulinayo live broadcast tugenda kubeera live kushoko nyini tujja kubeera live ensonga zonna zijja kubeera am the official MC omuzindalo nze nguliko goyise wansi naye nga I studio kyewakoze kyekisinga okuba ekyakabi okusitula Afrigo band yonna omanye ebintu ebyo aba South Africa balabanga ng'ebyokusaaga tekisoboka basokera dda bandi ku lunaku olwokutaano enkeera muganda wange ejobaga byonna ate bagenza otuukayo nga abantu be balina ennyonta ajjukira luli mwana mwate yayimba ate baseviza akasete bagala kalya kati muganda ogenda wulira South Africa tujja ne live zonna live lijo tumaze okubeera nga agenda kubanga abatuukako ababuuzaako agenda kubalambula mwena ateeketeeke asetinge Simon wawo agenda okubeera nga akola ki oluseke ng'akolera naye nga mwagategedde agaliwo omwana w'omwami n'omukyala gwe yakamala okuwasa mumagi mukyala w'omugenzi eke teruli kuma naalongo kale kimala naalongo
obufumbo bwandibanga buweddewo naye munaye mulimu abakyala abamu nga muganda wange mwetaaga okwesabirako nakyogerako ko wano ningamba abakyala mwe musinga mu night players abakyala mwe musinga mu masabo booda zisinga kuba mmwe muyisiza obi abaana b'abantu nga kakati ebikolimo byammwe ebimu mulimu kubisasulira Magi oyo ng'alabye n'ebizibu abaali awo tona amukwani amuliddeko sente gudia sente ogijjukira ne Doni Nassa Doni Nassa teyakoma ku sente yalimu ne musajja mukulu Eddi Kyeyune byalimu okuwamba abaana okubajja ku ssomero oli akukwakuddeko ekya Julayina akuliddeko sente akoze eki kakati ono musajja wange ani Rabadaba endongo yamukuba nemukuba emyaka giringa 10 mabega asooka n'ayagala ogendako ebungereza ebigaana n'omukyala eyasooka bamuyita omukyala ebaali bamuyita Sheila Ferguson ne Good Life yonna yamukwata era yamubba ku Good Life naye yayikiriza nnyo Good Life in fact muliwo ebintu ebitali bya TV last 30 years byetaaga radio kwamba nenda kugamba nti waliwo mbula abaali bamuyita Daphne omuddu Jeff Chiwa alani ate Washington kwegamba biwanvu kakati ono ng'ovudde ku Ferguson visa negana ey'Obungereza n'obutuuze najja wano n'apanga omukyalo oyo najja n'amukuba embaga Sheila asembayo Sakozi kwe yagenda mu kifo ky'okukwata basasula ono omuyimbi ate ye omuyimbi ye yasasula okumuteeka ku posta na buli kimu nti agenda kuyimba naye Uganda beewuunya ti emyaka gyonna Rabadaba agenda kuyimba ki naye Rabadaba alina albamu empya eriko ennyimba 18 bagiyita Son of a Star era November nga 18 November nga 18 agenda Gironchinga somewhere London Son of a Star eriko ennyimba 18 yagitadde anawuliddeko ennyimba nga 2 ng'owulira production ekyuseemu however abantu beebuuza omuntu agenze kakati ensonga ezitabudde abantu bano omukyala Magi obutambi bw'atadde alaze nti Rabadaba tayagala kukola eyo gye bali gye bawangaala Rabadaba wa jimu tayagala kukola ayagala ebirungi na buli kimu naye Rabadaba nga y'omuntu ye yali tayagala mukyala mu kusooka ndowooza omukyala yali amwagala naye kasita yamala okutuuka gye yali ayagala kati omukyala yatuuka mu nsi ensuubizi Rabadaba omukyala yamugana okukyusa password y'essimu n'agikyusa omukazi yamugana okukyusa password y'essimu n'agikyusa Rabadaba sisita wona zaaba yambyeko emirimu buli kimu naye sisita ono ayamba abantu abafumbo bano Magi kiki azze ng'abayamba kufumba kwoza tasobola ye kukola omukyala omufumbo Rabadaba abadde yakyukakyuka mu ngamba nyina okutasula yasula mu bagundi bannayuganda abalala kakati ekirala nze kyenneewuunyiza mu mbeera eno Rabadaba awalana nazaala we maama wa Magi ne sister we etaba ebibaawo ate tusobola kukaka muntu kusiima muntu ekisinga okuluma kwate Magi famire yaabwe balinamu kasente si bantu ba bulijjo balinamu kasente ate they are exposed okitegeera oyo Magi golaba oyo yakola sajjale ya Rabadaba ey'amannyo naye nga bagikola amanyo tebannagakyusa yagikola sebo sajjale muguli mu ddwaliro lya Queen kati Simon mwe mutambula Magi ayagala divorce naye waliwo abamugamba nti tasobola kufuna divorce kubanga omukolo gwali eno okusinziira eri gyali kati balina kukomawo kyaddondo balina kukomawo eno kugundi yawaaba Governor Asi ono yali mu Chameleon Governor S Governor it is SCE si wali wandika ekyo bakisoma batya SCE bakisoma batya Governor S ogambye Asi ate gwe kiri kyogiza obadde nga asaze ku ttiimu yase Governor naye bwatu bwe yakola ku mukadde wali Chameleon ne Chameleon tetuli kusonyiwa Joseph Mayanja bikoze kati Joseph Mayanja Governor S it is S it is okay kali bakitegedde Governor S agenda afumbire wa DC emikolo gyonna gibaawo ensi yonna era omwana ono Chameleon yaleta post ng'eyagaliza Governor alaga nti Governor ekyakoze kyakabye waliwo omuvubuka omuto bamuyita batya naye ayinamu ekizungu awo ekikadde nayinyumya nakyo wano ku Instagram nga kipromoting ennyimba ze ali awo muto yavaavaako kwegamba owebigere binene olwagundi
si kalema waliwo omuvubuka ali awo nerabidde erinnya naye nga kyolina omumanya eyinza okuba yali nnomu oba yali nkola naye mbadde mmanyi famire ya Rabadaba balinamu akasimbi nati bakalinamu naye era okula teziba zizokubanga yavayo n'atuvuma omwana w'omwami naye okutwaliza wamu emboozi y'abaana abakulu Magi ne Faizo Seguya kituuka ku buli omu naddala nga muli mu ttaala nga mwembi muli mu ttaala kituuka ku buli omu nabwe ekyo nze kye nandisuubidde nti waliwo ali eyo yesunga okugwa mu mbi za Jude waliwo yesunga okugwa mu mbi za Simon ogyemu ekyokuyiga nti oli ayinza okuba yamukozesa nga lada kuyitawo otegeera kyova era ebintu bya postinze ku Snapchat agambye nti munaye wegendeza omuntu gwoga naye mulaavu mulimu abantu abalina ebintu byabwe ebigendererwa kasa yatuuka ku mbaata kasita akutuukako muganda nga nemmere tomanyi kufumba nga guddeyo ku 00 nga Judy wa TV yamuvuddeko dda kyoba Judy ejiko mpadde example kwaga osobola okubeerako example wamasijodi oli ayinza okwagala Judy wa TV nga naganyagala Judy oyo kasita akutuukako bwati n'amanya nti Judy tamanyi kufumba Judy tamanyi kinga omupiira guddayo ku 0 ayinza okugattako kagundi kakanokulogoota n'ekiro ku TV netugamba ye Judy waffe storage netotukawaawo divorcinga Faizo aganye okukola Faizo aganye okukola bikintu. Can you believe Faizo walana mama wange? He has spent 3 months without talking to my mother. What did she do to Faizo? Loving him, nampaying like that. My sister came tulabirira bulungi nnyo. Honestly, she used to cook for us every morning nga tulabirira. Naye Faizo werabe sister wange agenda n'ava mu nnyumba n'afuluma yadde omugamba nti bye, thank you for everything, wadde osibula ku skyra n'atambula n'agenda. Kyokka kakati ali mu kunvuganira mbu nze nina omusajja gwe nasanze tegera naye mu kisenge. Namugamba Faizo tokyusa password yo, aza nkola ebintu bingi. Yaŋŋambye nenjogera ne lawyer naye lawyer ayogereko naye. N'agamba oba oyagala okundivorcinga, I will not leave this country. Meaning for him yatuuka. Nenge ndikyogedde yandingambye Maggie, you know what, let's sit down and talk. After getting a ticket nga yangamba mukisobola mudivorcingira London, kati ate essaawa eno lawyer nga ngamba you can divorce him from London. Nengamba you know what, kansabe divorce biri kubanga takyanjagala. He has no interest in me. He never loved me. He had his other intentions. Atula nange kuteesa nange Faizo anfudde. Yaba nange mubalekwe kumina ku Urban. So nawe ekyaguddewo kiri nti ensasage eriwo nti Maggie ne Faizo by I think they've threw in towels for each other. Naye okusinziira ku voice note eziyitingana, I think Maggie yabadde alina omuntu omugwala opera nga lopera omukubala mu bendoza nga amubuulira Faizo amuwa headache takola siba mu gym and all that, and like severally she sought for divorce, and yes ayagala divorce naye yenayina munange gwe babadde babinyumiza ndoza naye abadde alina gwageyiza ndoza namugamba bali beekyawa dda the guy like yamala gundi nezitandika okutambula naye genza okulanga naye munange ku Snapchat ye atuteereddeko subliminal banange. There are always people that fall in love for a reason. There are only reasons bichi. Tetumanyi kyetutamanya nti oba bali ku stand oba there's a new song that's coming up naye nga ekiriwo maziga meereere abatungisa uniform bo batandise ozitungisa naye nga kyetuba tumanya bamufunidde Rabadaba eya HSA emikono emiwanvu n'ekino ekya kachi bana ensigadde nze Rita Kagowa n'omutimpisa basta Rabadaba yavaamu nga takyali star nga tumugoba ne ku ntebe kididi atuule. Kididi yaliwa sente nina njagala mukazi kukolaki nga tumugoba ku ntebe n'atuula sikuba omanyi Judy nze mulimu ebintu ebimu obwasita bumu bulina we bukoma obwasita tebunyuma nga toyinaamu. Kakati omwana w'omwami olowooza emirimu ki gy'ayinza okukola naye mukyali ku ebyo mukimanyi nti Maggie bali yali yakyuka nadda mu busiraamu kati agenda kukola naye omukazi ayogera nnyo. Waliwo ekifaananyi nga Maggie alinga ali olubuto oba baafunamu ne
ne magina ayogera nnyo ayogera nnyo buli kimu tuseeko mangu kwa yali akyuse n'ava mu magi kaweesi nadda mu salha Rabadaba omukyamu takyali mukyamu naye omukolo gwe gwali mulungi naye omusajja yakuyimbira n'agamba nsuula olunyiriri n'enkola ki oyo alina ekyafaayo Bad Black yamuwako emitwalo 7 okutegeka gundi 7 kitundu naye ate Bad Black agamba nti 7 kitundu Rabadaba era nga Bad Black respect jaine wa Rabadaba senga Maruska Kaomera katikati yamuwa 7 kitundu oyo gwolaba oyo Simon nakola emirimu okusinga babebe kulu enewe senga Maruska Kaomera akugamba nti yakulesedde bayita akatigu sansolima muganda wange kapte abaami genda omunoonyeeko ku fule ey'okubiri Anet Plaza opposite Parker empya senga Maruska Kaomera bakyala mu muganda nga alina package eyammwe alina package eyammwe omuli gundi red syrup n'ebintu ebirala byonna munoonyeeko muganda wange ku 0 meka ku 07 meka kibanga eyasenga Maruska Kaomera awo ku Anet Plaza osobola kali ka chocolate chike yatugamba chocolate gundi ladies chocolate kamwe abakyala muganda wange okusigala mu kakala akamu akafu akasoso kayisoka te katigu sansolina ekyo obeera otiguka buti bana Simon obeere wakanga omulabira ku TV ayina engeri gy'akwogera n'owulira ng'oyagala okanooli ku 0702 nkaaga 8505 munoonyeeko senga Maruska Kaomera mugambe ku Podium bangabbi mukubire ku 0782 nkaaga 8505 ojja mugamba nti senga n'ekyogo eky'omukisa nkyagala byonna abikolako senga Maruska Kaomera Simon Princess Amira atubuzeeko yaliwa wangi eyali amanaging wa gundi bakidaawo Princess Amira oli gwe wangamba nti bbaawe ye gundi naye bambi omukyalo oyo omulaba sibookya muveeko ayina oluyimba olupya wayita okifundikidde big budget project ayina abaana bano bawadde korabo babreakers balemeddeko naye maama babreakers balupidde problem ne andi atale kakati lwaki ogambye nti Princess Amira muveeko Princess Amira oyo yayagalako kuba Jacobo yali alemerako yali serious Jacobo yali serious Jacobo ne bamuyita emitiyana nga yeyogeza basabye etiiti omukulu omu omugagga munnabyabufuzi olwategeera nti ono bakoze bwe bati yagamba leero enkeera nga yagenzedde emitiyana ente basaba nnyo atwala 18 oyo gwolaba oyo era mu bino byolaba ebyo ebyeggundi ebyo simanyi fayiro zaaki akasente yakafunamu nnyo n'amaka yagafuna ensanyi era by the way yatandika ne restaurant yagigala yamugaana abantu tebalya waliwo woteri empya emasaka eno woteri empya emasaka yakalijjamu yamutaddemu eddala yakalijjamu yakazaala waliwo woteri empya emasaka yali aluna mu biru ye consultant waayo naye ajja aluna mu biru aliira kati kwamira naye babreakers kakati omukulu oyo yalina ew'omuyimbi omu gye yali asoose naye nenyongoza muyimbi ki omukulu oyo yagenda wa Princess Amira muyimbi kimumbulire totya ani Bettina namukasa Bettina ate yali wagundi woli owoludikya yali woli owoludikya owoludikya yali wa Bettina omanyi abo bannabyabufuzi b'e Masaka balina engeri gye beefunzizaamu art industry oba naffe tukwate naffe aba art industry tukwate twefundize mu baana baabwe ova eri ne weefundiza mu Justin Nambeere babreakers be bayimba oluyimba ne Cindy Judy mwe muli wano temanyi tukyali we tulabe Fiction sikamike mabega kati ninyo Princess Amira abadde abuze ku bantu baakugyewa bano okusobola okukola kolabo naawe bataddemu amagezi bakunoonyeza batya ne bakufuna bataddemu amagezi ne bayita maneja wange Princess Amira oli mukyala abantu gwe bamanyi mikolo mbaga kano kaliwo akayimba wonna gwewokaagala oba mukisenge kidandali kiri kudigita n'ebisigadde wonna akayimba kano kanjula obutuufu bakayita kilomita akayimba kano kamukwano era nga bwagambye nti no akayimba kano kasobola okugenda ku mbaga osobola okukayimbira omwagalwa we yenna oba
mukaseera naddala ak'omukwano kati era princess amira yabadde akafiitingamu nti bw'otunuulira waka wa princess amira ne bulandi ye engeri gy'abadde akolamu wakawe yonna yeesigamye ku mukwano era akayimba yakatuddemu owaaye muyimba basatu ani kumu yalese ekirowoozo ne mulowooza ku mukyalo ono mwena mwena nga muli basatu ani yasinze okuleeta ekirowoozo ekyo ekirowoozo kino kyabaddemu ku manaja waffe muswa yaleeta idea eyo twakola oluyimba ne lubeerawo then ne twogeramu awo ye n'atandika otunoonyezaani anaafiitingamu n'atugamba princess amira ate nga naffe tuzze nga tumulaba era nga tumwagala netugamba ajja kukolera ddala kolabo sitera zikola kubanga nyumirwa nnyo omuntu ng'alina kyatandiseeko naye naye omuntu nga talina kyatandiseeko tamanya lugendo bwe luva wabula omwesanga mukubo mutambulira wamu mubanga mwenna mubadde mutandiseeko omuntu waba atandika butandisi mumunnyonnyola olugendo alutya abaana badde bagezezaako batandise balaba nga batambula so kutambula n'atambula lugendo lwangu omuntu okumuwa kolabo otunuulira ki amanyi okuyimba nambeemu oluyimba lulungi newobanga olina sente zitya ng'oluyimba luyimba sirubeeramu alina okujja nga yekute ng'agenda kusasula audio video buli kimu kye no kubamu okukkiriziganya oluyimba lulina okuba lulungi gwaluyimba omanyi okuyimba ate ng'omanyi n'ekyokukola mu industry omanyi okukushinga music simba bintu byakubeera awo just kuzanyiramu Princess Amira siboshayo andi atale sebo ezo story tezireete kati omukulisayo reporter waffe ne muganda wange lupi the problem bebale ande atale field soko bakowolo bagambe nti muganda wange batugandanga okuzanyira mu kkubo twakola batugoba mu makubo 222 Bukedde famma ekuletedde ekyenjawulo jangu tuzanyire mu kkubo ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'12 mwebiri mu mbaga eggalawo omwaka gye twatuumye embutikizi bwaguuga wakati mu kkubo jangu abayimbi bonna nsamba crash agenda kutukuba endongo ku lunaku olwo ojja kukitegera nti abayimbi betuyina kale katusooke tubulebuko tukomawo Podium tukyagenda maaso kasalabe kya mu kiduula awagiddwa Bannayuganda ono Nsenga Malusi Kawomera asangibwa mu maaso ga paaka enkadde ku Anet Plaza omwaliro ogwokubiri edduuka S11 era ng'alina ekipya omukyala ng'obadde oli eyo nga toyina bbogomu ndesikale
obulungi flexi yali ku kyuma obubaka bulungi Judy bugamba nti be good to the people on your way up the ladder abantu abo bogenda okuddamu okusanga ng'okkirira emyaka 10 kwa yafa 2007 wobalamu awo okitoba nga 18 yafiira ku myaka 4 watuukawo nekyekyaso omwami oyo kuba motoka yali ya bei Chrysler oba wakyogera simanyi bagenda okumukuba okubba abamu bali tebamanyi nti bakubye na star nawagala kutwala motoka nabagamba musajja tumukule nebagala n'okwetonda naye nga mukama katonda muekyomwe eky'emirimbe Lucky mu Uganda yajjamu emirundi 2 oyo Lucky yaleeta ketti mu ndongo ebyaddala ogwasooka yali musajja mukulu bamuyitanga Vincent Rugasira VR Promotions terakayo nowaffe owa Bukedde mu bifaananyi ebiri omulaba mpaka kati nga y'omu ku baali awo terakaya era yeetaaga kuwa respect omulundi ogwokubiri Ketti yamuleeta Ketti wamuleeta Geoffrey Lutaya agenda agamba banne omusajja ono mwetaaga mujje tumusebeze yamaze okutunda emwanyize mu kyalo Ketti eyo gwajamire Masaka eyo n'amuleeta n'amutandika okubeera bwatyo director n'okumanaginga ani Golden Band mpaka kati Ketti taddanga yoyo omu promoter batusinga obunene Ketti tuludde Ketti omuyimbi w'obwerugu wakoma okuleeta yali gundi swiriririri mampi ate ne batugamba nti Ketti wamulimba tiwamugamba nti ogenda kukola olimba ne president bwe yali amugamba owanyi Bobby Wine kale waliwo abarasta era waliwo n'ekibuuzo ekirala kye bagamba nti Lucky Dube omutta yali ayina abaana 7 kwaba basatu yalina wabatutubatrobinga oba dropping wa anko we abaye enfaye eyaga kufaananamu ya Tupac Shakur kwaye Tupac bamusanga ku bitaala ne bamufumitirawo naye ate waliwo ekibuuzo ekiraga nti Tupac alina gyali akola ennyimba album akomawo kwegamba tebitegeerekeka abarasta tebacelebratinze leero abarasta era bacelebratinze bavudde ne bacelebratinga ne bajjukira obulamu bwe nabo bani balatifu madoyi manyi latifu gundi omulundi ogwokubiri Lucky Dube yayimiriza endongo nga latifu yamutungidde ekigundi era akyogedde kyakabi ekyo mwana Lucky Dube okwambala mu lugoye lwe kyakyusa obulamu bwe paka nakati awo babadde kuwukawo empe military akademuzika webabadde awo webakolera vidiyo ya Cindy ne Bobby Wine ya Dairema wewo wenyini ndowooza ekunyoka okubadde sima tukyaliko andi atale One love. Muganda wange wano. Olunaku baluyita batya? Olunaku baluyita Rasmus Day era lubeerawo buli 18 Oktoba. Tutegeeza ki? Rasmus kitegeeza ki? Rasmus is Rasta massive. Kubanga tulimanyi nti ekintu ekiri massive kyekyo ekitwaliramu buli muntu. Nga bw'omanyi it's Rasmus Day, it's not Eid Day. It's not Christmas Day, it's not Independence Day. Kale n'olw'ensonga eyo luno olunaku lutwaliramu abakristaayo, abayisiraamu, abaorthodoxi, abapagansi na buli muntu yenna gwe kasitoba ng'oli human being. Kubanga tukimanyi nti being Rasta is being human and human being is Rasta being. Twatiza okubeera mu Rasta ze ziriwa? Kobeera ng'okola ebyo ebintu eby'obuntu. Omuntu okimanyi nti tolina kukosa munno, tolina kunyiiza munno, ate olina omugayidinga, olina okubeera ng'olindabirwamu y'oyo akulaba. Nkugambye kyali kya ttabbu nnyo. Omusajja yakkiriza n'ahonaringa, n'ayambala olugoye lwange, n'ayimiriza bandi, n'akyogerako. Bwetyo bwe nakuba akaggi. Yayagala nnyo abantu. Yabayimbira messages nti ne bw'oba togenze ku ssomero n'owuliriza music we osobola ofunamu ekyokuyiga ne kikugayidinga. Teweetaagisa kubeera nti ogenze ku ssomero. Okubeera ng'omanyi ky'oyagala n'okumanya ekintu ekituufu kisobola okuwa guidance. If you can do it, bwe weezuula osobola okudevelopinga ekitone kyo n'okyesomesa n'otandika okisomesa abalala. Bwe tugamba nti abalasita mwali mulina Bob Marley yatugendako karani Bob Marley wa Uganda gwogamba nti yono kyakabi nnyo mpozi mu Uganda
era kati gwe tumanyi nga Bob Marley we Uganda era naye yafa yali basudde kati basudde yatulekera Jajja Maddox oyo kukakasa ye Bob Marley we Uganda original kati bwe yavaawo n'atulekera Maddox ngera Lake Dube wane Uganda yatulekera Jajja Master Kaya omusabuzi yaman Kalero mujukira bani aba legends bwe mujukira lero celebrating lero banaye jagala okutegeeza bw'otunulako wali ba legends bangi nnyo tosobola bamanya n'obabalayo naye leero pozi tuwa special respect to Moze Radio kubanga Moze Radio yali student wange namusomesa fashion era we yawandiikira akayimba ka Jennifer yali asoma fashion kwa nze siri murasa naye njagala obeera omurasa njagala nnyo embeera zaabwe zinyimira nnyo era we mbabeera mpulira nga ndi waka tuze kulaga tuze kutitira mu mikono gya Latif kubanga yayambako omugenzi radio okubeera waali so fe tusoma Latif ye musomesa waffe tuze tuyita mu mikono gye naffe atukwateko nga yakwata ku radio Lasta Latif oyo munaye tulina history nene nga tutandika yatukolera ki backdrop tulina ki backdrop kinene bayibula yakiteekawa simanyi jabanyo eri ku TV alimu emmese twalina kigundi kyaffe twalina production house yaffe omanyi twavadda nga tuli bakojjukojju tulina production house yaffe ajudi wabula wawone Flexi musajja mukulu gwaita Flexi nga producer senior producer ye editor ye finance ate aleta n'ebyokulya ku set kulu naye nga Latif Madoi y'omu ku bekoledde amanyi mbu asobola otuyingira olugoye mu ddakiika emu ku stage ne mu nnyonyi alina ennyonyi gye yali agendamu n'alutungira ku nnyonyi oyo Latif gw'olaba musajja nnyo wa Bobi Wine atambudde ensi yonna agenze ne ku pageants eziri international mu Faransa wa kwega muganda nga ali eyasamba ekyalaani togwamu maanyi kisobola okuba mu buli kyokola kyonna kati gwe musajja munange afugiddwa amalusu avumiddwa nga buli kimu bakuvudde nkugamba ekyokuddibwamu kimu ka wake up okuva ewa Beaver Organic wali muganda nti ku Access Building opposite Sojovalo woba weekwata Dr. Richard Senjobe eyafunye muganda wange engule olunaku olw'eggulu yakugamba nti ka wake up yakayina yekka ka wake up yakayina gwomukyala balumizibwa mu ndira abakola buki ayina kagundi kaffe kali akamayuni gendayo mukyalireko nagamba dda ajjanjaba secondary ne primary infertilities zonna azikolako wali kuki Access Building opposite Hotel Sojovalo gwenjogerako ye Dr. Richard Senjobe ali ku 0752 nkaaga omaye muzala naye mwana music industry erabye walukaga yayimba atya Simon ku music industry malirize lwasa Vanessa agamba ki Vanessa yavudde ne yeewuunya lwasa musajja era oyo lwasa mwebaze titabikola ebyo obikola Simon byokola ebyo ebyekiweewe ebikyati ebyo nomala ate n'otandika okuzala wazalawo abasajja gye bali abatategeera bw'owulya sente z'omusajja totandika ate kwogera byaki tetuganye lwasa mugundi mu bwa lwasamu naye atereka kumuvoola nnyo bwotyo nti nno ki yandisirise n'abanga nabatanzi tomulaba nabatanzi tomulaba nabatanzi yatandika kakati yagenda kuba undersize mpola okusinzira kwa Ivan Mulindwa okusinzira kwa Ivan Mulindwa agatta mirengo mwalimu aromatic kati lwasa tokimanyi nti gwe oswala kati awo olaba nga nze nswalira waawo nodda ku bakazi abakazi nabafuula emboozi abasajja emyaka gye babeera ku TV nga bagenze kulanga bizinensi boogera ku byabufuzi boogera bitwala ggwanga mu maaso gookera ku makya noyambala essuuti yo n'ogenda ku TV ng'olinga tuteyo oluyimba olinga tuteyo akalango oyogera ku bakazi gwe tebikwewuunyisa otulako wansi awo nokiro era ddala kituufu olina Vanessa biri ebintu toluyita luto nze ntandika butandisi wano nja kutuusa ekirala nja kutuusa ekiseera ng'ate gwe nfunako ssente nange ninga muyimbi ngenda kutandika kukuba ekivvulu kati omanyi sente ze bampadde ero gwe
ero tukyali mu ntandikwa era entandikwa togezaako gireeteramu ntondo bakuyomba guma otunule olabe ojja kwetamu okakase ate nga tolina kyokoze kwanza tewali kimuyinza kunkola owulidde balaza ekintu kino njala nkikukakase owulira nze nina ebiseera bingi nnyo emirimu gyenkola nze nsobola okutuula ewaka nenfuna ssente ezimbeezaawo emyezi 3 nga sibonyebonye kakati nze njagala nkolerere Vanessa tulabe gye tunakkira tofaayo gwa nti weeyita sita weeyita ki naye tugende mu maaso tulabe gye tunakkira mpaka lw'olijja nonetondera nombuulira nkunkoze ebyo ebyekisiru ebyekiyaayi nze ndeka bw'oba osobola essimu yo gwe mbuluukinga Lwasa tugende wasaalongo nsiko tumukubise laddu tugende wasatuddeawo mudira alaba ekinigeria tugende olaba naye nga tonatuwala Lwasa wasaalongo nsiko tosobola kumunoonya n'omugamba ave ku muwala amuleke jodi gye taŋŋamba tobba muntu n'omufuula fala kyekisinga okuba ekibi mu bulamu bw'ensi eno omuntu oba olidde ezizi tomufuula fala naye sita yenna alina siteboni akimanyi gwegenda obuuze bbulaaka todya za muntu n'omufuula fala omulekeranga mwanko kati ekikubya Vanessa kyekyo okufuula Lwasa fala yandisirise era Lwasa akugambye nti agenda kutuula ewaka mpaka ekiddako kuloga naye nga wamamba agamba nti ng'oyagala okwewala ebintu ng'ebyo ebya Vanessa n'ebirala gende wasenga Mirembe akugamba nti alina package gye yalese eri omwana omuwala alina ekyogero ekyenjawulo akuteekateeka n'amala ate n'akola ki n'akufunira n'omwami ono ng'agenda kukuba embaga agenda kuwa bizinesi agenda kutereeza obulamu bwo ebyo byakolako senga Mirembe Natural Herbal Products lwaki tetubasiibula musa naye baaba olayika bulungi ku screen muzaala wanyo naye mujja kukkiriza amaanyi geego kibanga baayi tewakisibulenga kasalabe kya mu kiduula awagiddwa bannayuganda ono ensenga Malusi Kawomera asangibwa mu maaso ga paaka enkadde ku Anet Plaza omwaliro ogw'okubiri edduuka S11 era ng'alina ekipya omukyala ng'obadde oli eyo nga toyina bbugumu ndesikalediziwomu kakuleete ebbugumu mu mubiri obeere ng'oli tayaali banabo obulenzi ng'obadde toyina maanyi kati gutyasolima kyekyama akola ne ku nsonga endala nnyingi ankwanjulire senga Mirembe owa Mirembe Natural Research Products amakaago gayuuga oyagala kubuulirira ng'ogenda kufumbirwa omwana yagenda okulemesa eddya ssente ze zikuyita obuyise mu ngalo abaami abateesobola ekyogo Forget last season. Forget the oohs and ahs. Forget every moment that stole the show. Because the real show is here on GoTV. It's the new season. It's action-packed and it's going to be non-stop football. With over